Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Gwe makula weteketeke bayinza n'okwongerawo mulala gwe nawe ne bakugoba kadde mwako ngambye makula weteketeke sawa yonna oyagala ogambo oyagala abasajja babiri nga bafulumya buli kiseera efulumya actually gundi egamba nti oba toyagala kulwala kookolo weeyabye emirundi ekisoba mu 21 okakasa kookolo gwe tulina azze wano lwakuba nti abakyala bamma babbaabwe abasajja bangi bali beefuula baseeri beefuula babamma ate nga hormones zisaba nti njagala kwegatta okakasa pastor yes Bible terina weeganira musajja kubeera n'abakyala babiri oba basatu oba bana. Katonda bwe yali atonda omusajja n'omukyala bamma yamutonderayo bakazi babiri. Mu Edeni waliyo Eva wokubiri. Ensonga ya etteeka ly'obufumbo sirowooza nti mujjukira how far it goes, but for me gibadde myaka 15. Nze natuuka ku Interreligious Council nga etteeka ly'obufumbo lyali shelved nga baalisa mu madaala ne balivaako. Twatukola etteeka lino limulabye tuvunaana ery'obufumbo, the marriage bill, gye tulowooza nti ekkadde erigenda libaddemu ebizibu. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Naye nali nepya bw'ogenda okutunuulira teryasobodde ku addressinga bizibu bimu. Void marriage. We concur with most of the clause, however we disagree with clause 40 subsection 1F that provides for a marriage being null and void where a party suffers from permanent impotence or vaginismus and the fact is not known to the other party at the time of contracting the marriage. The IRCU proposes that this clause be qualified to be based on scientific or medical evidence. Njagala okugenda maaso n'okubeera nga mbalamusaako ate era n'okubeera nga mbabuuzako mwena gye mugenda maaso n'okuba nga musinzira n'okuwangaalira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate ne kwoteeka ate n'ensi yonna bannaffe abali mu diaspora oba wabweru w'eggwanga nga mutugoberera ku mukoto guno ogwa Beyond the Newsroom kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero nina omwami gwenkyazizza musumba era nga tugenda beera nga twogera ku nsonga ate ez'enjawulo ezigenda mu maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Bwe tuba tugenda mu maaso n'okwogerako n'abo abakkiriza oba omuntu ali mu ennono y'okukkiriza waliwo ebintu ebigenda mu maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga oba oliawo nga tebitambula bulungi n'amateeka ge bagenda mu maaso n'okubeera nga ate baleeta olunaku mu wiiki eno gye tukuba amabega lwali lwakusatu abasumba bagenda mu maaso n'okubeera nga basinkana komiti ya parliament nga bagamba baagala bagende mu maaso n'okuba nga waawokka amateeka ge bagenda mu maaso n'okutereeza era ng'agamu ku ago ge mateeka gakwata ku bufumbo. We waviirayo omusumba yagenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti bannange abasajja bandibadde nga bawasa abakazi abasukka mu 2 oba oliawo nekikendeeza ne ku prostate cancer ate nga tuzze tulaba ku basumba ab'enjawulo nga bagenze maaso n'okudimininga oba okudibya ebyo Bible byeyogerako nga nti bw'ogenda mu bufumbo obutukuvu ne mukyalawo tokkirizibwa kwawukana mu bulokole teri divorce. Ne tulabyeko abasumba badivorcinga bakyala baabwe ne tulabako n'omulala ng'akyenyumirizaamu nnyo Pastor Bujingo yafuna makula n'aleka Naluswa ne tulaba Kiganda yata mukyala we n'afuna Sindi Kiganda n'abasumba balala kakati ate baagala baleetedde gango omusumba n'asobola owasa abakazi babiri n'abateeka ewaka. So n'ensonga endala nnyingi ngenda kukuleetera ebigambo byabwe byonna nga bwe bageze baaso n'obyogera. Musumba nsanyusa okulaba. nange nsanyuse kusanga ndi musanyufu kubeera ku channel era Amina nebaza Mukama akundeetedde. Bangambe mbobadde olaba ndabe
mbadde ndaba ndabe naye nga neebuuza ate ani oyo agiriko naye kirungi twebaza Mukama nti oli wano. Njagala kwebaza Mukama kubanga tuli mu kifo kino era nebaza Mukama ku lwa channel eno. Ekibuuzo kyombuuziza ssebo okay. Amanya gange bampita Pastor Edward Mugisa nva mu Spiritual Purpose Gospel Network awo na tete office ya feria awo nete ndi mubulizi w'enjiri apostle by calling oli mutume ya ndi mutuma mukwitibwako kwa butume tambula around this Uganda nga nkola crusade tubuulira enjiri nga abantu balokoka twebaza Mukama ku lw'ekyo. Tudde ku nsonga mpulire enkyamula olire ensonga ekukyamula Musumba komiti ene yatudde abasumba nga balina ebiteeso byabwe byebagamba nti mutukkirizeeko naffe tuwasa abakyala abasukka mu omu kubanga omu bw'akyuka nakkuba omugongo ate oba oli awo ng'oddukira ewa namba 2 ng'ensonga azikolako. Musumba kineeno bibirikale ntandikira ku Musumba Male Mabirizi Pastor Male then n'omusumba owokubiri omulala ani Pastor Daudi David ono yaze naye n'awagira nerabidde erinnya lye nerabidde erinnya lye omusajja oyo pastor. Naye kati kambabuulire ekintu kimu mu ntandikwa kambajjukiza abalokole n'abatali balokole. Katonda bwe yali atonda omusajja n'omukyala bamma yamutonderayo bakazi babiri. Mu Edeni waliyo Eva wokubiri yali omu. Kati mbuuza buli bw'oyagala mukyala wokubiri oba okoze eki mu Bible? Oba oyonoonye oba oyenze bwe bwenzi obwo oba okoze obwenzi. Yes, Bible egamba nti mu mateeka 10 ge baawa Musa mbu towegombanga mukyala wa muliraanawo ate nga naawe olina omukyala waka. Okitegeera oba oyiro otandise obwenzi. Kati kambuuzeyo ekibuuzo, abakyala baneeno buli woowasa abakyala babiri oli aba mukyala kika kirala nono aba mukyala kika kirala oba ono mukazi kika kirala nono mukazi kika kirala. Mbadde manyi nti mukyala abeera omu, mukyala alina omu nebimuliko byonna bifaanagana, si bwe kiri. Kakati kimwagaza wokubiri kiki? Okitegeera nkufuna kubanga singa Katonda yali atonze omukyala mu kusooka Adamu namugamba oyo omukyala taamala mpayo wokubiri, yali asobola kikola. Naye Katonda ye kenyini alabira ddala nti omusajja kubeera n'abakazi babiri kive kuba kwonoona. Kuba kwonoona. Okitegeera kati bagenze ne bakwotinga abasajja mu Bible. Nkimanyi mugenda kuba kwotinga ba Ibrahim kubanga Ibrahim mukyala we yalaba nga tazadde namusadyusinga okwagala house girl amuzaalemu omwana. Kitegeera era nebwekityo bukyale nakola ki namuzaalamu. Kati bazze nga bakwotinga abasajja ab'endagaano nkadde abazaala ki mu bakazi bangi oba baali n'abakazi bangi, naye ne beerabira nti kati tuli mu ndagaano mpya, generation eno gye tulimu. Ebyendagaano enkadde byabidibya tebikyakola endagaano empya bwe yajja. Nedda si kudibya. Kankubuza ekibuuzo, Yesu Kristo bwe yajja yawasa? Lwaki? Nzoba teyayagala. Kakati no kankubulire buli woowasa buli bwobeera n'omukazi oba buli bwogenda nowegatta n'omuntu manya ekibi budde bwonna kikulumba. Kati ye nga mwana wa Katonda yali amanyi ekibi bwe kiyitira
kiri mu kwegatta. Yes. Nga bwe kyasuula Samusoni. Yes, omanyi bulungi Bible. Kati kyova olaba Yesu era wano bagamba bulungi nti omusajja alina okuwasa omukyala ki omu. Naye ate Pawulo yagamba oli wadde mbe wasa n'obutawasa. Pawulo bwate bwe yagamba okitegeera, naye ate si kyekikulu because tulina okuwasa tuzaale tubeere n'abaana okitegeera. Kakati omuntu ali eyo agamba nti no kangende nfuna omukyala owokubiri, obuzibu buvaawa nga ne Eva yennyini okutuuka okugamba nti kale Katonda nagera kale abantu bano kabe multiplying kwava ku kwonoona kwa Eva. Anti kati abasumba abo abayogedde bwe batyo balina omululu oleeta teeka. Abasumba balina omululu gw'abakyala. Mbebo balina omululu gw'abakyala kwegamba oba kino nkyogere ntyanga yakooye maama kati okooye maama wawaka kati olieko ebbali kati oli mu kuleeta teeka oyitira mu paliamenti. Obufunzi abasumba bagala ku exploringa. Olaba ne juzi babadde mu meeting ne Apostle Serwadda nga olaba members ba parliament nga bagamba abasumba be batugamba ndi polygamy ki nungi, naye nga bo olaba abamemba ba parliament baba baki sindiga baba members ba church kitegeera bava mu churches, naye nabo bennyini bakugamba abasumba be baleese ennyiriri eziwagira ki kino ekyokuwasa abakazi bameka ababiri oba abasukkawo 2 3 4 5. Kyokka ate nga bali bannaffe abalala abali side yeeri bagamba buli mukazi gw'obeera naye n'omusanyusa n'asanyuka empeera yo yeeyongerako mu ogamba abasiraamu ewaffe buba bwenzi era gwe kankubuulire olina omukazi oba tonaba ajja kujja newobanga omuyina kati sawo zino girlfriend wo nobanga omuyina n'amala akutanda n'akusanga n'omuwala omulala nga mwemuula ojja luwulira olutalo luba lutalo lwennyini. Kati awo soda n'akola atya? Oyo soda nawe muveeko soda muveeko kakati ekibi kiba kitya ekibi ono Samusoni yagenda neyegomba akawala eri kadelira ate nga eno naye yali afunyeyo omukyala okitegeera kati eri n'akolayo amaka okitegeera kati aleeta Delira waka ng'amanya aleese ki mukyala kumbe katego okitegeera akatego k'okufa k'okujjako amaanyi. Ekibi ekiri mu kukwana oli mulokole okwanye abakazi oyagala kwasa abakazi 2 obeera mu bwenzi. Number 2 mu nsi y'omwoyo buli mukazi yenna gwe webakako ng'oli mulokole oba toli mulokole mu nsi y'omwoyo abeera mukyalawo. Kati obanga webase n'abakazi 4 5 6 7 bonna mu nsi y'omwoyo bakupanzeeko layini we bati buli mukazi gwe weegatta naye adda ku layini emabega mu nsi y'omwoyo. Kati kifaananyi ky'omu nsi y'omwoyo oli bwoti nga bw'oli spiritually. Kati oli muntu w'omwoyo aweeka buli muntu yenna gw'aba ayagaddeko buli gwebaka naye buli mukyala gw'obeera naye adda mugongo gwo. Lumu nagamba singa buli muntu gwoba weegase naye ebintu ebyo bidda mu kyeyine tulaba singa Katonda abijjayo n'abiraga abantu era oswala buswazi oweswazibwa yagenda n'omudinka n'agenda n'omusina kati kambuuze Pastor Sempa lwaki president tawasa mu butongole mukyala w'okubiri tetuba na ba first lady 2 atako lwaki kalibweka gwe kati genda okinoonyerezeeko buli muntu yenna ali mu kifo ky'obuvunanyizibwa. Okay, lwaki Trump tawasa mukyala wakubiri kubanga he has capacity alina busobozi lwaki tamuwasa ne Trump waliwo abakyala 2 abayazalamu abaana bakazi be 2 kambuuze bona bali mu state ani ali mu state house mukyala wo ozo oli tekimuluma
naye kimuluma kati gwolowooza muntu aviirawo akuloga munne awo waava uyo n'aleeta mayembe olaba omukazi asobola ddala akulogera ddala ate n'akulogera n'omukazi wo oli ekibuuzo kyange kiri nti abasumba bano abagamba bandiwasiza abakazi babiri oba okusukka waawo kiki ekinene ennyo kye bafa oba kye balabye oba bagezaako kubuuka bulipo buno bo bagamba bajjulira bayibuli nkadde ndagaano nkadde so nga ndagaano nkadde is just a mirror eri just ndabirwamu ku ndagaano ki empya okitegeera kubanga eri ndagaano nkadde yali ya biragiro yali y'amateeka teri yali asobola genda mu kyaki mu ndagaano nkadde waliwo kabona ye yagendanga era babanga bamusibye oluguwa era kabona wagendayo nga yonoonye tavaayo afiirayo okitegeera so endagaano nkadde bagiveeko bagyesibyeko bagireke badde ku bino eby'endagaano empya Yesu yajja kutuuza bujja yajja kutugulayo edda ekibi ky'obwenzi oba ekibi kyonna kyewali okola wakisasuliranga ensolo ne bagisala okitegeera noba ente oba mbuzi oba ki kusinziira ku bunene bw'ekibi ky'okoze wamma kati awo Yesu yajjira n'atufuula omusaayi gwe ne gujjawo kiri ekyokutta ebisolo okitegeera ekyo kitegedde nkufuna mpola kakati bwe tutandika ndagaano mpya nja kubabuuza lwaki Yusufu eyazaala mu Mariyamu lwaki teyawasa omukyala w'okubiri n'oli n'atugamba kuba ayogera abaana eyo ku kiseminti nti ne Katonda yayenda yazaala ku muka Yusufu muka Yusufu ya Mariya yamuzaalamu Yesu lwaki teyaleeta mukazi we omanyi ekyawandiisa Yusufu mu Bayibuli kubanga naye endowooza eyo yennyini bwe tugenda mu Bayibuli saagala tugendeyo era Yusufu yagamba omukyala ali infact kwolwo yaba n'obusungu ekiro nga mukyala we amugambye ndi lubuto lwaki malayika yazze n'aŋŋamba nanyiiga nti wamusanze yanyiiga then wabayo ekiro nga Josefu nga yeebase malayika najja n'akola ki Gaburiyeri namugamba oyo mwana wa Katonda era oyo mukyala we ali lubuto era mwana erinnya lye ye yaani Yesu kitegeera n'akitegeera kuva olwo n'atandika obuvunaanyizibwa musumba abasumba bano eno abafunye ku bakazi ab'enjawulo kati ngabo bapasita Bujingu wuyo alina amakulu era akyenyumirizaamu nnyo nga mukyala we omukulu ali eri n'abaana pasita Kiganda yenna oli yamudivosinga yamuta n'ajja ne bamugatta n'omukyala omulala mu basumba muno mulimu njawulo kakati Kiganda ye mukyala we yamukwata newe chapati ekyo kitegerekeka waliwo etteeka we ligambira nti singa mba nkukwatidde mu bwenzi twawukana mu Bayibuli bwetu bwegamba nti we nkukwatira mu bwenzi nga twawukana teri kisobola kwawula omuntu omulokole okujjako nga mukyala we yayenze oba musajja we yayenze musumbawo wennyini lwaki bwe tuba mu kyaki nga tulayira nti mu bulungi ne bububi tulibeera ffenna so wabula mu bwenzi tulyawukana ako lwaki tekali anti kati ekyo obwenzi eba mperekese ya sitaani kati wali olabyeko malaya ng'ayagala ng'asinza Katonda mulimu bamalaya ng'atwala n'ekimu eky'ekkumi mu kyaki ng'akitwala nga Katonda amulaba Bayibuli egamba bweti tutwagala kusoma Bayibuli egamba bweti n'oba nga ogenda kuwaayo naye ng'olina omuntu gwewanyiziza sooka ogiteeke ebbali sooka ogende wenenye olyoka okomewo okole ki oweeyo kati bonona biseera byabwe bonona ebiseera kwegamba n'atuula ku kituuti ayimirira ku kituuti n'aweereza n'abuuka
byonna biba byabusa byabwereeri singa aba omukyala yasulawo omu nakwata owokubiri byabwereeri era gwe Makula weeteeketeeke bayinza n'okwongerawo mulala gwe naawe ne bakugoba kadde mwako ngambye Makula weeteeketeeke saawa yonna kano soda akatereke akatereke kano Makula yeeteeketeeke essaawa yonna bujinga mugatako omukazi omulala ate talina wakwewoza kubanga oyo si na wampeta olaba wampeta akyali eri tebanaba n'ogidivosinga ati saawa yonna wegendereze Makula batugamba mu Makula yakula kati no kankubuulire kino obwenzi butama kati musajja yenna obanga akwenda kumanya jakutamwa kiseera kimu akwesonyiwe watugambye ku issue eri ndowooza abantu bagitegedde nti kiganda ebibyo birimu kenjawulo nti ye yakwata omukyala namukwatira mu bwenzi nti awafubeera accepted okubeera nga at least yasobola omudivorcing olw'eyo ensonga ekyo Bible ekikiriza singa nkwatira mukyala wange mu bwenzi bwe nti ng'ensi yonna eraba nengamba bannange nkutadde oyo wakuta naye kati kubanga ekintu kiribawo ekiti gw'okutte mu bwenzi kati ojja kwesanga n'omukiipinga oyinza omukwata leero n'omusonyiwa kubanga omukazi n'omukyala kyangu nnyo okutegeera nti omukyala wange akoze eki ayenze era kyangu nnyo okutegeera nti gundi atandise kukola ki kwenda nobanga tonaba mukwata osobola kujja ng'omusonyiwa naye olusembayo lw'omukutte red handed you don't need to aba takyali mukyalawo aba afuse mukyalawo oli ewuwo aba avuddeyo ewuwo aba avuddeyo ng'aliwo oli anti kankubuulire abantu abandi abamwena muli bakulu ate muli balokole sex is spiritual okwegatta mwoyo kwa mwoyo yes guba mwoyo ku mwoyo nina eyaŋŋamba yali ambulira nga tuli mu gundi za counselings ezo nga tukansolinga abaana nti bwe wegatta n'omuntu oba osharinze 60% ku myoyo egiri ku ye not even 60% 90% bw'aba bisiraani ne bwe baba baseze ekitambo ekyo kigabanako 90% mu family edda nga tukyakola mu kibuga abaana abayaayawo wakiseka abaana mwana yagambaga leero nebase ku kayaaye k'ebisiraani sikoze mwezi mulamba nga takola okitegeera just kwade ku yeah you know mwina okumanya ebintu bino kubanga biri mu reality okitegeera bw'obanga wayagala omukyala wa kisiraani gumira naye musabe kijagenda bw'obanga wayagala musajja wa kisiraani guma naye musabe kikole kigende jjukira emyoyo gy'ekika igwe ebisiraani ebiva wakojja ebiva wa saidi ya taata biba kugwe n'ebisiraani ebiri saidi y'omukyala saidi ya wakojjaawe ne bataata we byonna bijja wamu ne byegatta bina byonna oyoola biyoole tuli ku Beyond the Newsroom njagala okuira basi n'okubeebaza nti kyemukola kya bwera omungi abagenda basi n'okubeera nga mutulaba ku show yaffe eno olunaku olwaleero Musumba within mu komiti eyo yennyini wavuddewo nga waliwo obutakkaanya nga Dr. Joseph Serwadde takkiriziganya na kintu ekyo ekyokuwasa abakazi abangi naye nga ye ate kyagamba nti atuteekewo etteeka obufumbo buno obwakawundo kakubye eddirisa tubugobe mubakkiriza nga lwakiri osasula engasi ya miliyoni zabadde 3 oziwe bazadde b'omukazi gw'oyina otwala omukyala ng'omututte mu mateeka so nekizijukiza etteeka gavumenti eyagala okuleeta nga omukyala ne bw'oba osuze naye ennaku 2 aba mukazi wo mu mateeka era ng'agabana
ku byobugagga byo nga mukyalawo ennaku ezi so etteeka lino Dr. Joseph Sserwadda yayagala okuleeta bw'olikuba mu ttooki obiraba otya? Terina kubateeka kubanga omuntu okusasula osasula okusinze kati atalina miliyoni 3 akola atya? Kyala anti tugamba kuba n'ababba ne bagenda anti kwaba ababba ne bagenda likola naye mu bulokole sandisuubiddeyo omuntu abba bubbi mukazi nabba abaana nga bali mu kyaki nga bazadde mu bannaabwe anti kati obwo bwenzi yagwa oyo aba mu kyaki just kibumbe just kibiri omwoyo gwe guba gwagwa yagwa dda kigwo kankubuulire ekintu kyosiga kyokungula wembanga nina omukyala wange nze ndi mufumbo nawasa omukyala ki omu bino abamanyi bavubuka tulina okitegeera nange mukuwasa Katonda teyaleeta bulesi nayita mu process naye no waliwo n'abasista nga olabira ddala nga ali mu kusika kutwala ki mu bwenzi kati lwaki tomudduka gwe sister obanga olabye blaza akusika akutwala mu bwenzi nga lwaki okiriza duka abaana baleeta engombo ekyokubiri blaza talina kuyita wuwe ate obudde mubeereyo wuwe omanye ebigenda kuddirira ate nawe blaza sister talina kuyita mu ruumi ye mulina okusooka kankubuulire buli abalokole mugenda kirabako nti omuntu yenna wabanga agenda kwasa omuntu nga begatta dda omukolo ogwo gubamu olutalo lunene omuntu wawasa omukyala ng'oli mulokole era nga mwegatta dda omukolo ogwo gubeeramu emiziziko mingi emizimu gisituka kubanga mwafuse ba mizimu negirwana bulungi live kiba gyerwanako olwo lwaki mugenda ate nga tuli ki mwajja gye tuli bino mbyogera waliwo okulokoka nga mwalokoka nga temunabaggatibwa oba kwanjula ekyo kiryoke okitegeera biri mirundi emeka ebiri naye mwe mu kyaki mukulidde mu kyaki ate mukoledde obwenzi mu kyaki ekyo kyanjawulo nekitegeeza tulina kwegatta na muntu mbeerera kakati watya nze ntutte omuntu mwene omutuseeka nga simbeerera muzzaayo anti oba tokyazaayo omuntu oyo alina okugamba amazima naye munaye amazima siri genda nange oba ndeka siri onjagala nti onjagala nze nalokoka naye bayibuli egamba nti buli bwolokoka nokkiriza Yesu Kristo ofuka oddamu n'ofuka embeerera n'otaddamu kwenda bw'oba olokose nga walwanalwana dde entalo zo oba mbeerera wa Yesu. So kati gwe etteeka lino nno oliraba otya? Etteeka B Katonda takikkiriza ekyo ne Yesu yennyini yakigaana. Omuntu alina okuwasa omukyala we ki omu bakole obufumbo bazaale abaana bekulaakulanye babeere kimu era mirimu mirungi egyo gisiimibwa mu ggulu kubanga nze sinaba kubuulira okwolesebwa kwange kw'eggulu nalabako by'omu ggulu nsobola kubuulira nti omuntu kuwangula wano ku nsi genda mu ggulu kyetaagisa ki? Akatego akasooka sitaani kakola obwenzi. So parliament bwebange ebadde parliament yeino propose eyo mugidropping mu kasasiro naye nebaza chairman wa committee ya parliament ababadde mu meeting n'apooso yagambye lwaki tetuleka package ng'abalokole tubalekere etteeka lyabwe nti bawasenga ki mukazi omu n'abasiraamu nabo tubalekere ki ekyabwe benjoyinga so that
tuleke kukontana ne religion. Okimanya aposo abadde akiikirira abakatuliki bakristaayo abalokole bonna yabadde akyeyaringire abantu abo mu parliament. Okitegeera? Kakati emboozi eno mpanvu naye njagala twogereko ku mukyala kozi tugenda kubeera nga tufunayo edition endala ya program eringa eno bweti kuba olwaleero tweguddemu bwegwe. Waliwo omukyala yagenze mu maaso n'okubeera nga asiiga akawuka ka mukenenya abantu abasajja 316 si mu nsi ndala naye wano mu Uganda mu Kampala wano omukazi omu yasiiza abasajja 316 akawuka ka mukenenya. Awo ng'omanya nti yakeebaka abasajja abayita mu 1,500 ne wabaawo abawona. Kyova ntera nnyo gamba soda bw'olaba anyirira mwesonyiwe toyogera kigambo kyonna oyinza okubanga tuli awo ne bakubalira ku namba soda awakana wakanye. Kakati omuwala oyo baba kisooka alina okuba devil agent. Ekyokubiri alina okuba nga yasindikibwa commission ey'okutta oba ng'ali mutima gwa sitaani oba ng'alina omutima ng'oli yamukwasa akawuka nagaba nange kambasiige nange kangole ki kambasiige. Bintu biri mirundi mingi. Ate okyayogera n'oyo waliwo eyakoze record yeebase n'abasajja 110 mu ssaawa bazibadde 24 mu ssaawa 24 yeebase n'abasajja bameka 110 yamenye rekodi y'ensi bwe tuddamu awo wegiri we tugenda ogera maaso n'okubanga tutandikira. Musumazikiriza tufunze program eyo n'okubeera nga ate oba oli tugiwumbawumba. Bubaka ki bwowa abasumba n'abakkiriza kubanga abasumba be bakiikirira endiga zonna abasuula bakyala baabwe ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuna abakazi abalala. Mu kusooka nabadde nyigidde parliament nga nyigidde ne yaleeta tteeka eryo naye wembadde nfollowinga nga ngoberera nsonga nendaba nga aba members ba parliament nga boogera amagezi ne bagamba nti waliwo groups za mirundi ebiri omuli Sempa omuli Oliani gwe ngambye oyo abo n'abalala manya ba end time n'abalala. Mujjukire muno mu Uganda mulimu groups ezefuula zerimbika mu balokole nyingi nezerimbika mu religion ki nyingi. So nabo babadde na complaints awo nga bagala bo bawagira nti bawagira polygamy bawagira bakazi bangi. Kitegeera naye ekyo kiri automatic okuva wa Katonda. Tosobola akola etteeka nti omuntu asobole kuwasa bakazi bameka babiri oba oyingiridde etteeka lya Katonda. Okitegeera kiba kitegeeza bwe tuba nga tusazeewo ne state egenda kubanga n'aba first lady bameka babiri newa wona. Okitegeera so nga mpumbabumba ngamba bwe nti abawagira Pastor Sempa in fact wetondere ddala wayononye mu maaso ga Katonda no mu maaso gaki g'abantu. Kitegeera tetumanyi kiki ekiruirwa kyo kyeki naye olina okwetondera ddala n'abapasa abalala n'abagroups ndala naye mmwe abalokole oba n'abantu abakristaayo abagolera Kristo mulina okusigala ku mulamwa temukkiriza obwenzi buyite kuteeka eggwanga lijja kugwa. Musumba kwagala akusangawo anjagala oba oyagala nkusabire osobola kuba ku simu osobola kujja ku office wali ku Nateete awe tuli spiritual purpose tukira kusinga kubayo nga tutambule kuweereza naye ku simu osobola kundropingira WhatsApp nga muba musumba nsabira enamba eri +256 746 18 22 41 kama banjagalire. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbasiibulira wano ate wabadde Pastor Edward ensonga zo mpitirivu zigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga. Omanye ebiseera eby'enkomerero bwe binaaba binaatera okutuuka ebintu bingi ebibaawo ate nga ne Bayibuli yagenda maaso n'okuba nga ebyogerako. Ebiseera ebimu bwe tuba tugenda maaso n'okwogera ku nsonga naddala ez'omwoyo tugenda deep ne tubeera beyond the newsroom ne tusimako ebusukka kkubo w'ensonga eyo oba emabega waayo
bangi mwalabye ku mawulire ne mulaba stories no naye nga temumanyi kiri mabega wa kino. Ebimu ku ebyo naddala bwe tugenda ku side y'eddiini nti sitaani asinga nnyo okulwanyisa obufumbo kubanga institution ey'obutuukirivu ate ekutwala mu ggulu obutereevu kubanga obufumbo bayibuli egamba atasobola makaage n'obuweereza takola ki tabusobola. So inosooka okutereeza amaka na buli kimu ekinova mu maka kinaba kirungi. Kyova olaba edda baatubuuza ng'ogenda wasa mu maka gaani. Mubere bulungi tusinkane. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.